Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha navana matuva nange muli mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyirira ate nga gompya kujukiza nti subscribinga omukadde sharinga nabagamba Life Experience Uganda tuleeta abantu ab'enjawulo abantu abali mu art ne batubulira ku lugendo lwabwe bakoze batyo kimakinga bakoze batya okuba bo olunaku lwaleero nina omugenyi waffe bagamba lubale b'omulamu tebamwogerera tebamusamira Mr. Musa tasamirirwa so tugenda mu leta ye yanjule ate era tutandikirawo omulamu gwaffe ogw'olunaku lwaleero tusanyusa okulaba ngo basanga ng'olabika tulo Suzemu ngakola. Wasuzemu ngakola. Buzaako abalayi baffe aba Life Experience Uganda. Abalayi ba Life Experience Uganda muli mutya musibye mutya mujebale iraje mtusake engalo. Amanya gabaga kabaka erinnya lyo. Erinnya yan pro on the beat. Puli. Ian pro erinnya lye tuufu oba eri omukyalo eri lye tuyita gwani. Nze Ian. Yani ate neri kimama zinganza onagamba namatovu omulabyo yaba yagala manya Ian pro yani nze muhumuza Ian muhumuza muhumuza linya lya Kisilamu lyakika babe diraki ntetaliko mukira kikere nedda si kikere ntetaliko mukira kikere eriyengi ntetaliko mukira nenya kikere nange manyi kikere okay onzijukizanga nenkusomesa okay genda maaso Ian pro producer era nga y'omu ku ba producer wano e Kampala oba e Uganda gwe tumanyi asinga okubira nnyo omusajja Jose Chameleone ba producer mo baako nti yono muyimbi gwe nino okubira kuba omuntu alaba eyo aba ate nagamba Ian pro akubira Chameleone eyo nasobola ogendayo so Leda munange just tuleza touch abajagadde ngayagala touch yo okay ajabe mu mukisa chelooza nenga nabulamba kolino bapalaso mukolina fefe mukolina nali skin enyini omukoleddeko okay ay skin yi yakajja kamiro yi wadda ali skin mukoleddeko biseera bino munjogere nyangu abayimbi bonna buli ajja omukolera okolera nti ono yono no business. It's a little man. Okay. Yeah. Okay. Ian pro. Okwagala ebintu bino ebya music okubeera producer n'ogamba nange njagala kuba producer nga producing nyimba z'abayimbi. Obitandika ddi, obitandika otya abitandikira. Story mpanvu nezo gitebate bako katono. Tememu. Balance na passion na kubyagala. First of all, talent. Zinakulia mu kanisa. Kusenyawo. Nakuwa piano, use drums. Mpala mono pala nya mu church. Bade mu choir. So with time, nyenye na ngula ninga bilimbi manya. Esira liko kutuchanga ngabo manya. Tukole esire byo mune mugabana nitukasukaje ko zeki. Lekasuka. Tokunonya ekintu kya kinande sobene ngamba baki. Why don't I go with music netemwaga? Munjogere nyangu nti mu bintu byonna byotunya nogamba nandikoze kino wasalawo kya producer. Yeah, kwa sikola nko mulimu mulala guli serious. Nkaguno. Nongaze mu myaka 10. Nomusabyo. Era tosobola kola mulimu mulala kujjako gona. Nsobola manya jikola emirimu emirala but kino kyomanyi kyetegere nnyo wozo kusanga bamutulo kyotegeera. Okay. Yeah. Ba producer ngammwe mufuna challenge ki eri abayimbi tugeze n'avanzize njagala kunkolera luyimba simanyi kuyimba njagala kuntereeza challenge ze mufuna mu bayimbi ababa bazze nga tebamanyi kati hangunyole ntia basically kyekizibiro twa bayimbi twagala sente ayite wazileta tuzakala nti mwana jakuja but basically production katinge yange aba yakabeyimu hoshegera
kati studio gila wefanana alika bulungi first of all ndabika yokya studio otyana mno kanga ewe itaga sente kati ngobude ku ndabika studio no yokoda ku muntu agituddemu sente zikola ki tomwana ja ewe kwa yabadde yali wa mukinabiro wala ade mukinabiro nayi bawe namga yimba bulungi ngenire najja akole ki ayimbe ngokwa fe witana interview mwayi ntegeera tukawa nonga omugamba nti Passion Sente was $200 video $1 now $1 makeup etule maganira awo omutereza oba ngati n'ebintu bibiri nzikyakola production nti fulumya nyimba okola otya nkola time yeri eti eyo zibangulako time gyemmali nyingi ku luyimba okuba olulungi nebo nsasula nti omusasudde production jakukolera abakolera abantu abalala production ne time bikyuka of course wali enyimba Zimala kati oluyimba mazina lwo enda mu mwezi something okyali ku luyimba naye wamimbi munene ekyo kitegeeza ki time production time oli good time time gyenyongerako nkyusa nenkola ki kyo kyakabi production is buli omu asobola okukuba naye kitwawula otayedde buli omu asobola okukola kibola bbaawo w'amaanyi ensimu w'amaanyi muli w'amaanyi aye oli atali w'amaanyi ekitwawula kintu kitono nnyo kiteekamu time n'obwagazi abalala bakuba bukubi bamalaga bakuba nedda bakuba kuba bakuba okufuna kuloda enjira nti kyanjalo n'okuteekamu time n'ekiwa obudde oli ofumbyeko emmere kamere kangano kataddemu time yange nsaba banaye era omuntu bawo n'atakali onyiiga otegedde kyekyo tuba bwoli oluyimba olwaiyanoga waliwo ki ekyenjawulo enfumba ebeemu nemubaamu ekyenjawulo tabaataddemu akadde kabeiko mba nkawadde time munyo bangulozezza buli kimu nga kimala bumazi ebintu bino ebya production mubisoma oba temubisoma of course nabisoma wabisoma mudde kusomero nabisoma nije mbadde South Africa mbadde mbisomero wali wakitambula mugenda soma production basically kitambuza okwongeramu nyamba kanyongereko so I'm a certified sound engineer awedde emirimu ba producer oba osobola okubeera like mu studio muno mwokoma oba osobola ogenda ne ku stage tugeze omuyimbi kati tugeze ka miliyoni osobola mbikubirayo nsobola studio kino byuma sikifo nekifo just kiteekawo beauty y'okukigeza nti studio kiza nekwata bino biteeka ku studio nobiteeka mu kasasiro nobiteeka mu nnimiro okuba bazaba nga birina basajja basiku bengoba n'okakasa oko mulabi waffe omulungi era Ian Pro akyatunyonyola obulamu bwe atunyonyola ebintu bya production atunyonyola engeri gye kitambulamu so omuyimbi aleeyo wanditudde n'okkalira nno n'olaba emboozi eno ba producer abayimbi by the way sikulanga ng'okoledde mukazi luyimba simanyi kiki bakolera nakola spice anti kale nakola shiba kwolo sibakazi shiba mkola luyimba ki oyita kwolo okozi video nabalala banjeze ba producer mbu musumbuwa nnyo abaana b'obuwala babasumbwa bo naye ze siriko ma producer of them mbu mulemesa nnyo abaana ab'obuwala okuyimba jja aleesa akasente ke bambi nedda munaika nkusalemu ekirimu baleke kulimba twakwata kikwate namwe mwagala nnyo okwetega gwe bwozi oyo abadde jini ovuddeko ki bajja bambadde bubi mwana tula mu katebe nga kootuddemu ddi akantu kali eno naffe kati gwe lwaki oba otunulayo ate nakola situnula nakola ndi bwe nti otunula eri kujji yakubula ekyama olimba okubeera olulungi olwokusooka wera collected olwokusooka mbeerawo n'omukwano lwaki kibola ola mu studio abantu abasinga bakola banywa omwenge lwaki
Ngujja kensonyi. Okay. Bula nako limbo akabino kwa tonna musonyi sikina musonyi. Shegera. Kugamba ne muvaako. Amba kwa noko natukana gamba. Yimba gwe fala. Shegera. Andi za wabongo. Ate tegeza kulaga nti. Kiragamye nti fe. Mujja kensi. Munanga kugamba ekintu kimu nkwano. Fe ekira bidokugamba fe kitwala ku producer abatandika abato bakola kadibengalye fe tukola ngaba nakunze kulinya ninaye nasuze wano nokukyusa nkyusiriza wano nole producer omutwe yebase yasuze nga yebase ne mukazi w'omuliri ayina ate yazeza kulaga nsanzo zose ne baswalwa kikulaga kyekyo toyagala omulimu nabaze ni ngamba ngwana maize okukola sawa sana zokumanya nabaze mbwe ngende ego nebaka ija kwebaka sijja kufuna tojja kumfuna ebo mbe kabazire wayino kabazire tunako mutero lobera mwana kukola ki kukola ki ikigo kimuta lobera mwana kuzigera nesinga no mwana upcoming producer nga in fact akatoka lowozo je bali na cha kuiga nagaze koze ko ne kamera wotu dawo amina atula wali na kapija ka TikTok ngano tukola mani gayo lya no nyanga ataina David ataina wa David ndano nyanga omunaku nengo singana upcoming artist mwana basi Zimala zenyimbi okangendeka ne oli bomalaku ne obucha ne buziba nenga akoze ekirungi mugambi mukole ekiro mbukeera ne muyinga paka kiro Otenzenza kulaga. Achegeza kulaga nti kitwawula kubalala. Ba producer abana ngabe bakagwe. Bayingira kumune nkoko. Nango kola music. Atenga music atulaba obude bwekiro so far because ensio nebe zikide silise. Ngebireka sibi. Ngese tuwadde chance okukola kulekanya. Nano bayagala kulya kachoka ulira. Fika sazi olaba. Okuba ulyayera. Picha ayingide biba bisika tebisika naye pini gije drawing attention ate nogenda kucheza odegete okubwani akadwingide nekyo magale mwandira atiyetala nebo ababe basa bale bachala bamulidi nga iya nali okakubako hit banga ali okakubako hit nesinga otegezeza kula ubira mugamba baraka basamira neda tawali dogo abasajja bakola ate katuna najukire ebintu yakatuna bya eringaba kambe kiri automatic otele point ejo nyama alaita mubitabo otegede nayo mwavali kati wabatu atunda battery yeginde ndo buliri ole point ejo kulaga katuna taina ngeri jana katuna jukira kumwenda ajja kubazunga katonda ekiro aita mu bantu we ansinya ngadi wano nonya gayi bambya kana ngari mukunonya tanka weyo ngera nze chante gwetuni oji kubbe teri hidio kwa misana kiti bazikola kiro eri yetu bakulimba nonyereza enna ekigezo omuntu ali yandi agadde okuyimba inakola kiro sigabenta inakola kiro just what example kwede physical ekira ekyabika yalobere wa mazima wacha abantu agamba zuka ekiro kumwendo sabe atatize kumwenda ndi mukola luyimba kiraza ninga saba kati automatic nindu automatic bakwata abantu togera amazima banyiga tibagala mali kyo nabalokole bakwata loga tu 7 night prayer kama cyose mbintu yafe n'abasilamu Yesu alaze ekiro zomwenda onaga tuna problem abazungu batusinga twagala nnyo okwegeziwaza okwefulale tutegeera nnyo naye tetutegeera nange ebintu byensi bino munange byekola byokka tewali alina art era bano bagamba nti naloga nefuuka kino abakulimba abakulimba gambya nsaba Katonda. I remember one day nina omuntu omwe yaŋŋamba toyina kintu ky'osobola kukola nga tomaze genda kuloga so bw'oŋŋamba bw'otyo nti teri ddogo I believe no kyereza kiri nze ndogera wa Mukama buli omu alina gyalogera munaye ate wali wagenda musaba wali wagenda mukyaki nawe nawagenda mumizikiti ffenna tuba tusamira oba musamidde zebamanyi okusamira kwe kugenda kwajja okusamira kitegeeza ngaokusaba okitegedde
Kintu ky'oddingana kwe kusamira kati andife twakikwata bya bafiri katumanyi wana Uganda tuloza tutegeera tuina otene pointi yange naye nga mwana mu bintu by'obulamu nga tuvute kati byokusaaga bakyali bange bwedda bali bakola music oli producer nze mbadde siriwo wania Uganda yandi on and off nkomyewo nenkulaga nti kati wakomyewo okoncertinge wano oba ojja kulaba saa kubattira ku byama nakomyewo otire kisa kikulegera nitemegera mu saluni ebula otegera ninga oli kyoyagala okugusa naye osinyala bambi omwana akatandika studio keya noonya bwana Uganda tukola ebintu music notya ddala ng'otandika abayimbi abo nga tubafata bafata abayimbi nogamba bebe jangu okolereko ewange kole bawandika nebutunda ennyimba ezimu watawana sente neba abaana oluyingira ebidonga lowooza nti bwana anyiga bino nagulako kompyuta galina amataala amalungi kiwedde ayayayaya kinaba kiwedde nebagiyita lijja binywera n'endobo mweziri kyentubetengamba n'endobo mweziri okitegeezengamba tojja kujja obiyingire okubeekamu nkukiike kuuli kuba sagala tompiteko a lot of things involved in this business. I don't know business ya music just no kubera data kuba funa kiralu. Wakati wano uliba lwenkola buli government ezirawo ko mukusoma. Nakwanga isiza basinga nengo zeze kulaga. It's music business just no funa. Mu kirinde kirimo ko hata tebala tudako musoro kali kuwulire. Zabade South Africa. Tubera babagaga. Tugenda kubeera bagagga naddala ffe producer nyonyo anti kati munayo bamuziza ko musolo siza buli kimu ko nyimba zange ngenda okugenda mu bala pita ku mande bikibi byazo nyimba zange zenkola mufulira muwa anasasula siza nayo muziza ko musolo nga copyright ngeruma mutaliko kumpaayo mwazanya nyimba zange kubanza teka mutayo by the way copyright yaliwo nemala nevaawo weri mazima gali nti weri eri bogus sinjoga bazanya media utene ngabo nabagama nti omuntu wewe nyumba mwali naye basi nenga mulaba mwali ali naye basi tawa na makulu oluyimba luno tugeze n'avanzize okuyimba zo producinga ani kugwe n'omuyimbi alinako obuvunaanyizibwa kyemmanyize tufu bwakyo kyendowooza zimuntegera yange inga twala 70% twala 30%. Producer 30%. 30%. Then omuyimbi 70%. Na 50-50 because ojo ina bigambo. Wande sente zange. Ozele bigambo byo. Njase zokole kyo kikulembeza kwate mutu wazimala. Kikulembeza. Kutatano gange yaninga kuwadde. Sente nnyo butono nnyo kukyemba nkuwa. Waibo jogenda okulira YouTube, Spotify. Bakuyisa okuyimba. Wali omuyimbi ayita producer nga jatugenda tuyise ekabula soke batwadde emiliyoni nyakwata yemu. Kayoga we muntu atano lompadde nyoro. In fact tobanga padde nusu atano. It is not paying. What is asudira sasulu bugenze banga kuje ka soda. Ana appreciate. Mtu atano. Kanya gabe na abayimbi bakola sente. Maybe somebody in skin. Just something big. Uganda foreign skin labi. Period jaka jiramu. Aine moto kameka. Simani. Hey. Mukwano gwange. Ate miezi bwezi takaweza na mwaka. Ate mukwano gwange. Gaya akoze sente ali fine. Shigidi. Aina maka. Oye. Bachari beyagala. Odizinza kulaje. Good life. Nemikwano jina bali basula obibo nakatali fine. Just miezi. Nabasembeza bambi. Ngabe miezi. Aina na manya gasokwimiza guduraga butibire kivule olugogo. Miezi. Nolo na abayimbi amaze ne myaka 10. Atababikola. Bala kivuluga kya gudu. Oleze gamba. Mukana imuna music. Eno nyanje egaba kiralu kiveeko. Abanange nyingire mu system. Yewe teke ya. Ubona. Sibisabolaze. Ngo chegede. Music is a good business. Eyo mutwe na bagali enama obongo gayi.
What music to amteka konyo art so akusoma nyina sigaba kono mukwano ya music ninga music so akulima kwa art music obakwata abantu obakwata naye yatukwatirayo gyali anti kati obifire mwana onto tuzitufuna abana banji yomwana yimba chai wenja yali wamanyi naye kati art ogweganda yinja magezi agayinja kola bote kakali bali amagezi bali mu ndongo muno bamanyi bali ababoloka bamayumba baba basula baba kuwa magezi agakutwala mu maaso wacho mpapula kuchota zandese ojja kati Enze kulaga ali skini fenna na ikabenze zali skini amula badda mmeta munamula abasinga ko road yawo wa studio yange chera nga blood nango gambi yana ngina mugaga kati nze mumula bakati kwana mulayo komyo mugaga blood nange sina chezo akuwabula ku music simanyi wazanya bintu byo itegede kati bugari kugamba kati funa manager wa masuti funa tana bagenda kuto mulimo kole ekyo kukola kugenda ngaye bakulaba kwitambulira awo shegede abana basiya go bonze kulya mazima bana bagenda batandi no kuba bintu byabwe badi mayirunji gawe jabade ne bikwachi ne bikwata andiko naita manager bana be smartinga mamutegerere manager yera go bakeme kwano yali chikwagaliza kullo kwa manager jakutali kokwewamba yakwatira masimu yakola bichi audience kalize audience iya nize personal nganze sagala kubira nava no manager kana yesiche kola gaba malala kibachi ati kugereza kati kiwaita obuntu wolwe nkola gana jenina nawe jesina na manager ati ko bali manager ngene manager gena ngamba ki eja ngamba ogomeza gulinye mu bayimbi ekigamba batuma namanya mbujero yebasemo omukulu yebasemo jamudira ninga atenze yani wo lwe nakubiranga ngomeno kwita kabata gwe fala zuka etegede ngati chekolera ne ba chikolera kullo bato inanga maito lina oli abayimbi bemanyiga pastane ngati basona na studio unenkola gana ayino ndipo bacha kumye nkola gana ya lokulonze palaso sikubira manager mkwano gange kabe kamiro sikubira manager okubira kamera is my friend bacheli kanyiwachi konze tule mu studio chironga manager talimu bachi kubira manager rede poni ajagamba tunonya babiri mu studio ate ndi manager jirawo ambote business ajira wao kati mbuli abajira manager kwa mwine nkolagana yamwe babiri tunonya babiri ekiro mu studio manager tabana ame yaba yebasi anonya bivu kati tuso kumukweta go chali wange togere ku music bate kubira manager bigakera cyabula ali skin kati wakabi era bokuba okubirayi aba mwagala bagala yite bitiri ko manager baba yimbi kirungi okubeera branded and staff babagamba no ne Uganda ruda kiri tekimalayo nnyo manager yandibadde mu njogere nyangano nya bivulu biki kikola nnyo ku Swangiza Avenue boko bacheti ekyo sete be ogenda bo baseti omukulu gwa batega fira management bategedde bita mitenda kati navota ndizo kuyimba tutegudde akayimba tukategudde babiri okupala pala yatopade na Sente tufu wacho ayi so kwagala okunonya tenta nsekuyita mbantu kweza nizo kudda mukukubira ayi tosobola ngamba katumuleke ajja kudda ate muna ensi eno kitete kungulu erudda okay kati ngatuumba oluyimba bwolukola omanya nti ngenda kuba hit ntamanya anyway sijja kuba side yemu oli nyimba zetukola studio ebyaddala mu low Nulia noga wala sanze wasilisi la tosanze okumachupa wano biki bagategula bategudde gambe kibera kikambo olimbo wadala tu abayimbi abasinga babajja bajja team ija kamiliyoni bajja team una bajjula olimbo wadala mwera kama no mama chiulira ocho chiulira no hiti wana firina matu kwa bisoka bina soka kunyumira byoko binyumira aba kutuweza ababidia bendunumira wano mama nacho mukatala jalumira nyonyo kati mgobo inacho yagala nga mama naisi cha yagala munai kankule munai nagambi bitu bya life is automatic fena kwandira tagala kadonkamu
no mwana ngazaliba mu America namwete tamwagala netu waliyo bamukola no automatic okay na kuwa forever waliyo tamwagala nina fetwa kali kunya singafu no mugisa yaone tujatani kufuna ku camera sawa tufuna ku camera tuteka kukwata live unscripted my dear live ngabili unscripted tumaenda kumanya buli mwandi nyumidwa nyi kwa ku forever chali kilala ate kumu bwesi yana liba fefe baita guru ba fefe baita guru labo ankobireko twali ko to spa katugeze kulya tusanija ndaba fefe abo bakama tuna idea fefe bali bakaba guru tu bila mu studio twatu nyesania twanya kwetu ya bia studio wali omukolo Reze kunyura nga ulio muva ibwini twalumala mudachekana naluwedde chenkunyura yerukubirawo walikubuza reze gaba nti singa abantu tufuna chance kati watu waita kumubwesi gola kamilioni la tomani masa tukabela studio wabo kwa music every time is a party okay tulinga abantu babulijjo n'ogunyu masi yaba naye batu bakimanyi gunyu akwakugoya neka gunyu man sitoka alhamdulillah kama wamanyi sitoma nkola nyimirwa oyo muntu akera navuga eggaali oba navuga pitch musana nagumo ayita mu accident babirawo katonda abawe niguno gwo mulimu gonzi sitoma bebidongo kwa ichokenda bagwita ngwaba yayi abadongo mwali baya yazi tata wange banalimbi yanyamba gwe kutadde kumazi ogenzi yes awasino nze kubainawo I know ale nina kulage so gutwazezako ebigambo batu bakoze bebali babate bakatumanyi bana zitumanyi bazadde batukubiranga bagamba tusomesa abana babine ebintu I know shegera nakwana sente agamba at least kwanza nze newe mbanza katsalo my son Baina, I would advise masimu kase kobo buli muntu eze bontwala wonanga wali computer bweti kola ne bakasuka munsi ko kasiba yuko ne laptop ino ne headphone okay uyingiza ate uyingiza respective nga bako respective ndo kusanze woli nakweta sendeze tomukase utayede tuliga pastor nafe okay mbere mukanisa ngayambade naye techuwe bwa tomukase techuwe bwa yecho okay ogenda tukubiramu ko munange eyo nanga otukubiremu ko ne gita tukusindise basaka gita sobola naye toli muntu wagita nnyo nali manyi producer gita nanga byonna ababikola waliwo wagita choita yaula kiri kimu on software everything is in mu computer gita resuze ka just ndio omuntu katinelo bajikubela ivene jolia bajikubela ivene jolia bajikwisa mukono Baku yoko say ya live yeno okay lega tete waliwe yange ngaboli yo mu computer ngaboli leno divide enanga okay aba kumanya tunyumirwa ne pesa iri muri America ko baleto kunyumirwa mubera mu vibe
banaye enanga ogikubye nempulira nga nange enfunye ekinyegenyege oba ntandika kuyimba kuba vibe zemubeera muzibera vibe ku vibe studio by the end abyeko vibe what vibe line is called vibe line. Okay, elina jana nkombe wana baito na jana nkombe Stella. Okay, bapcoming bakolera of course Astawa ne Sente. Okay. Nekira kyembadde nerabidde okubuza hits meka oba nyimba meka zojjukira yani tunakuba luno yemba hits na nyingi zitabalira hits nyingi ojjukira kwa meka rimbo lwandi tampa amazulu amoti wajetuva okuba time eyo national water bali bagisibye siwele jikoposhe kwa bajigadi otyo anti-caliber especially mkwano kamiliyoni kuba nsinga kumanyira kamiliyoni hits forever kubwa wesigo kuma bwesigo ndazo nazo zaina singa. Okay, yeah, ba producer namwe mubera bafumbo simanyi balanye no mchana abana oyino mchala n'abaana kamera sitera batekawo naye katufuna budde kyowa omukyala kubanga osula ku studio nange bagamba ofumbirwa muzinya moto wakati wagwa fire extinguisher naki munange kakulya ekyama mukwano nzi mabana namugambirawo kyoyingira okimanyi kugambirawo kyoyingira tebiriko bintu byamaje tebiriko okuteesa amanyirawo ti nga yingidde at the end of the day tuwadinda byesiga siri kyenne katusodde kwongera okukola ki sigamba nti anjagala lwakwa ki kyoli naye destiny yaffe okumiitinga twamiitinga nti nalinkola mutoyi nga ndi plumber. How would we meet? Plumber taba ku kitimba taba anywhere ukyekeza kugamba yeah. So munangeze ingeje differentiate nyola mu bufumbo yakyona amalawo bwentu bemugamba nti yakyona amalawo tontwala nga maito tonsobole nanga sikitwala nga mesikisobole katoli abasajja ate fafumbirwa abakazi ngatiye mugagga akola nanyo that time erabika njifuna noberako ne family of course Saturday Sunday ne Monday sikola tondava nebobofa okujjako nga njagadde nera kwezi ndakumbano mbane ne mali yange ku mugugu nerangirenge wakonda wategejjamba. So that's how business is. Okay, kirungi ki kyogamba nti mu bwa producer ebirungi bino bifunyemu soka yabaza Katonda munange kintu kyateko kyanjawulo nnyo kubanga bakuyita muwumuza Ian nene wetuma Ian Pro nolijja wetuma puli none bakozera nga bakumanyi munange nawe entuuka sira kulima wewe entuuka nga tramulira motoka walisi yange abwangu nolinya digi nojua kwa bolega ndakumanya omukulu Sigma Ian Pro man, you don't know how that feels. Singa buli omamanyi owulira bulungi owuliranga nona oba okoze abantu tugira okumanya amanya gatali gaki kacyo kisenanze munange bwengifa bagamba muzitukolera mazaalibwa namaki emikono tulina emikono ebiri sekiri kuzaalibwa nakufa kuzaala nokufa kati okufa kwogera okukolera ensi ejja kumanya nti nafudde bajja kusoma mukulu yakola kino yafudde bamanyaki tetulina kyetukuba kalonze nebanjaki tewali ganambiko myekoledde kinaza Katonda ekirala ekuwa social capital music nagira okumanyika nedda social capital nti nabaswagama mpayo ebitwalo 10 eginyima nti oli sure njagikola ki ojjajinziriza tulaba osigana Abayimbi yavuga emmotoka omuyimbi okuba hiti bwati babuloka bamotoka bajja tulina weno tujja mwana kwerinja linyuma mukwano nyonyo music ebyo byerere ebibi bitono ebibiri wamu ebiri neze nebaza Katonda nti nange so okwita watu kama bamanyi so genda kubala nga basasuza sene nyinyi nga banze gundi sayede
N'ekisembayo ebibi byolabyeko mu mulimu gonna kino ekintu kibi si kirungi mulimu gwaffe. Futalo butayagaliza. Ekyo tekiri mu bantu bonna. Nedda munange kino kibinyaate nnyo. Ekiri ewamu ekikambwe. Ate danzi yandifudde. Mugenzi. Radio yandifudde. Butagaliza. Kati na kiba goje. Mtu ndaba nga kwina ko buchayi nga tolina kyo waliyo mukonzi. Nga takwagala. Kati no mwana jukira kati jukira competition on Uganda. Teri healthy. Ate yedde. Ti fera tukola mbegu no wanobera studio 10 wano ngazili kukuba ino. Fera tujja kola. Kebazima. Kwa bye nkola sibi akola. Chera. Oli mukyakola kyanja uno. Oyina abanga atandika butanzi nulabanga. Aliga kama tigwe. Okubeera wakabe wao mututteko bulamu nawe ojja kufuuka kakana buladi tugende bola emmere ya lumbe buli mwajja kufuna ataka abalya oge mazima olaba mazima nga tumalirize fe abantu fe tulo obagamba obutagaliza buzaale okuloga buzaale futwa omubi Mbobera bunoga kale mwana kamiona agenda waba yani kale gundi agenda waba ze bawa mukwano gwange kuvadda kanze kamiona obayo kwa nebawa biloga magana mazima bawa studio linga wali ku gate yanze wonkole wano kamiona nasa ngamuli ba neighbors kamiona nasa rajje wange ngaita wabawo kuje wange nenga nze nebawa manyi okuje cyo tunyuma nenga newe tuberayo ninga ngaliruwa wali abayimbi bagamba bawa mulogo simanyi nabimanye ebi oyo haji muntu wabanyigize endongo eno otegedde nze bayo ogenda wabbawa navaako South Africa limu katono yongo esoni namukase nenkutami nengera nevere mpaka wabbawa kino amusanga ina byagiranga neva omotoka ndimusukiza nengera kaida luwango zire nimuvuga tugenda kwetiye tufule omotoka tufule tuli socks so katatu omuntu obulamu abeere bagamba katabo beewalana kichenyo namutwala ko bulamu oli muyimbi ali kirizo genda muki wayagadde nange bawa ina bange bakolya nga badde ekola nabo nabakolya munange oli abantu abunga nakulabula bina aganga epas akati bakolya nesimu toli abantu send nesimu ya sola oli omuntu akulaba kalemba koledde asha akolya wange naga takoze twatwagaliza bannange tachuse mwana ali amatoke goka ayino okulyako ne so kati chinji nyene waffe tanga balugagwe nyuli wa mwali weddogo ai ne baffe bilala mugendo bulize tusinya nabayimbi mpaka tife babulize okuloga tenkuli bulimbe nemaye siyimba obulogo ngate abana bayino obusuwa mu studio baba jajja Simani ngende boke anyway bagirira abantu studio fejeri eri nyanda byeko vibe irabika bulungi sima twapata ne company no we own the studio together another person esangibwa na jana nkombi kustera so basi bene namba kuba in case 0785 siyo ndako 07 walo ne ya 55 waliwo eno jene nanze wano singo okubenungi okay etaliko bajja kubonya it is 0701 07 035 not 35 okay 688 0701 070 not 35 mukaga munana awono akagambo kolekerayo abalabi baffe nga yani promo homuza ali ne mama abana namutumireko batumidde bonna saka nyo batumira mwaki bateka batumira kono no muna yalaba timwagalira abantu b'ebidiyo musaka kuleta bantu bintu bya musi okay family yo gikwekeno sijache era ndo ni mulaba bulabi nga gisembe twagulaba mama ndaba kaseme no basically change ogama nawe kwa magezi amire tujiteka mbidiyo femi ndio naagala okunya
akwata wali awaluma kati bakalumyenze ndio bali bananwanira agambako akasemba eri abatulaba ngira kaba bayimbi na producer nadala ba producer yagaliza ofune sikogera ko kidala yagaliza ofune ebigambo bya Ian Preto byongerako bane abagambye kwegamba nange interview eno njifunye munti yagaliza ofune bwota yagaliza nobera n'omutima ombi mukama takuwa mbagamba musubscribe nge mbere ku channel yaffe sigadenza ashanava n'amatovo mubere bulungi